byakola? Nali manyi kyakola. Nti wali omanyi nti amukuba mpisa okumutta? Yes. Kati ekyo ojja okumutta mwali mufunye sente bwe mwati munafuna sente. Kati bwe bamukuba empiso Hajara ddemu ntangaza kyatwala bbanga ki Susan okussa omukka ogw'enkomerero? Hello, sawa ngemu. About 45 minutes. Dakika nga na mutaano. Na sente. Temwagaba na sente. Because from the beginning okuva ku ntandikwa ekigendererwa kyaffe tekyali ffe kufunamu. Tetwali tetwagala sente, honestly speaking. Nenga mukiza nti sente zajja. Sente zajja. Tetwali tuzaagala kuba nti zaali za kutaasa busiraamu kyekigendererwa. Okutta Susan kyali kigendererwa oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe? Mwali mutidde nti ebbanga lye mwali muludde ne Susan yali amaze okubategera amaloboozi oba bamaye omufaanana? Ako kawairo mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mumuta agende ku family ye. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusikaza alternative kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. So the Quran allows taking someone's life? It does. Okay. Quran ikkiriza nnyo tekkiriza muganda wange. Olina wajjukira wonna nti Quran wakkiriza kujja obulamu bw'omuntu? Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Nti obanga scripture ababitegeera bo bajja kubitegedde. Tegeeza mwakikola nga mutuukiriza Quran kyegamba? Mwamuwamba mufunye sente mujje obulamu n'okumuwamba era twasinziira ku Quran. Nalabye emboozi eno ne ndeeta akatuuyo ne ndeetera n'okutya oba okwongera okutya ekitonde muntu. Naye bw'oba owuliriza emboozi eno, abaakola ebikolobero oba ekikolobero bakulaga nti bagyesigamya ku busiraamu. Bakulaga buli kye baakola baakikola basinziira mu Quran. Ne ssente ezaabaweebwa emitwalo 2 egya $, bo baagiwaayo eri emitwalo 2 baagiwaayo eri obusiraamu. Bwe nabadde ntunuulira ebifaananyi ebyakubiddwa n'abantu ababadde mu musango guno, bonna ng'oggyeko omu y'ate abadde musiraamu. Ennyambala gye bazze ndi mu kwebuuza bamaze giteesaako nti ffenna twambale makanzu? Kyabadde kiteeketeeke? Kikyannemya okutegeera. Naye n'obuvumu bano bwe boogeza bwongera okutiisa. Ndi ne Farouk Ali tugenda beera nga tutunuulira ebigambo bino. Omuntu waba asobola okutta munne nga tatya bw'atyo n'ayimirira n'annyonnyola, Mukama atusaasire. Waliwo bye tulina okusooka okwawula obusiraamu n'omusiraamu, ebikolwa n'omuntu. Ebyo byo tulina obyawula. Kozi mwe mujja kujja mwogere mu kamera nga mwagala okutyoboola obusiraamu, sisuubira nti busomesa ebyo. Kakati waliwo ababaka ba Parliament aba independent abasse omukago n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM era nga basayininze endagaano ez'okkolera awamu. Ababaka bano bajja tebalina bibiina. Mu kadde kano bagamba enkola ya NRM ebawoomedde okukira ku tuzzi tw'ettimpa, kwekola okusalawo nga tebakakkiddwa basobole okubeera nga bakolagana bulungi n'ekibiina ekifuga eggwanga lino. Tugenda beera nga tuko ne Farouk atubuulire ba independent oba babadde beefuula bwefuuzi ba independent.
biki ebibasanyudde okukola endagaano ne NRM. Mu ngeri emu bannange NTV ekomyewo ku TV. The giant. Duli watugamba the giant. Bakomyewo ba the giant. The giant. Babadde ennaku zino boperatingirawo ku social media. But officially leero ku ssaawa emu bakomyewo n'akawungeezi ku ssaawa emu. Ebimu ku byo by'otalina kusobwa mu programu eno bye bibaddewo. Mulimu enseko, mulimu okusanyuka, naye ate ekinneewuunyisa ne nga bano balabika abakulu bye baabakwatira tebaabitegedde. Babadde babibagambira mu kutu kweno nga kufulumira eno. Bakomyewo ne basooka batuzaayo Anita Amongo ne bamuddamu envuunula bibya. Bamukwata layini. Ne bakomawo ne baddamu ne batuvuga Muwanga Kivumbi nga babitaddemu bibaddewo nga tetuliiwo. We tutaali. Muwanga Kivumbi ne bamuddamu. Nga balina we batuukidde ne bagamba nti ebbanga lye watabaddeewo we bagguliddewo basanze emmeeza nga amagatto galaga nti baali balingiza okusukka ku bye baali balaba ku mmeeza. So tugenda beera nga tutambulirawo bassewo ne bannyabo ku DPTV Uganda tukkirize tusooke tuwummulemu tujje ate ebigambo wamma tubigambe. DPTV Uganda, Dawn People Television. Omulabi wa NTV olwaleero ziri ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana omwaka 2026 zibadde ennaku 34 ezakasirise kasookedde mikutu gya Nation Media Group gigenda mu mbeera eyo ey'akasiriikiriro. Omuganda agamba akasiriikiriro kalwanya eminya naye ku mulundi guno tewabaddeewo kulwana kwonna. Njagala okukulisaayo mu kasirise ako kubanga bingi ebigenze maaso mu ggwanga oba oliawo nga wandyetaaze okumanya NTV ebitaddeko engalo zaayo mu ngeri efaanana etya oba NMG ng'ebitongole byaffe ebyamawulire tubikutteko mu ngeri efaanana etya. Kale nkukulisaayo mu kasirise ako kakati wabaddewo embeera y'ekire ekiddugavu okubanga kibadde kimaze okukwata obwengula bwonna naye kakati amataala gateereddwako ekire ekiddugavu kivuddewo era NTV akawungeezi ekomyewo kinnawadda. Nze Ani Walukatamba tugenda kutambula nga bwe tubadde tutambula mawulire gaffe agataliko kubuusabuusa kwonna. Sandra Nakiwala eyo kiri kitya? NTV ekomyewo atugoberera era tulaba nga tetunnaba na kubuuzaako. Nja kusaba Farouk asooka atubuulire kano ke bakoze amataala tegaliiko oli n'ava eri ng'atambula n'ajja n'atuuka mu kitangaala. Farouk kano kabadde kategeeza ki? Gootera okuba n'eriiso eryokusatu. Kino kitegeeza ki? Enzikiza, enzigi zigguddwa, kitegeeza ki kino? Ng'omaze okukkiriza nti gwe giant wa kino kyokola abalala bali mabegawo. Oyina okukakasa ensi n'eggwanga kituufu nze giant akola atya? Yeeteekateeka mu mulimo n'aguwa obudde n'akola ne script y'ebyo by'ayagala okukola. NTV yagenze netula wansi n'ekola script. Ekigambo kye batandise bagambye tukomyewo. Yes. Statement njagala ogiwulire. Akomyewo akola atya? Abadde ayina gy'ava lugendo. Owulidde sound mu background ewulaga waliwo omuntu atambula ayina gy'ava. Owulidde zipiki, sound ya piki. Waliwo obuuma oba kusalamba welding. Owulidde omuntu akomawo. Motoka ya taata wo giwulira. Piki yo ogimanyi naye ekola ki? Oyinza omuwulira like 1 kilometer. Katuwulira abakulu bakomawo bazipiki obakomeddewo wa
tuziwulira sounding ejja bwe batuuka tuwulira abapaakinze sawundi ya piki n'emmotoka ekoze eki esirise bajja bayingira mu kizimbe ne bakugamba wano we tutabadde wabaddewo enzikiza bagikulaga waliwo waggulidde kati enzikiza basose ne bagitulaga naye baggulawo mu nzikiza kitegeeza ggulawo mu nzikiza tomulaze byebifaananyi byobadde olaba ng'omuntu tomulaba naye ng'owulira ayogera okategedde so bajja mu nzikiza baggulawo bayingira amaka gaabwe gabadde gabuutikidde enzikiza we batabadde we bakugambira eri maaso wojja okuwulirira tiwe batabadde ebikere bibadde bitemba enju ne mu mmeeza ne mu ntebe badde balinnyamu bakulaga ekifo kyonna kirina dust bakomyewo era bakulaga nti n'amataala gakoze eki gazzeeko ekizikiza kikoze eki kivudde bannayuganda ababadde mu kibululu mu nzikiza y'obutamanya kituufu obudde butuuse mugenda kuddamu mufune bye mubadde mu miisinga bategeeza nti bannayuganda kituufu mubadde mu kizikiza we tutabadde amataala gano ge mulaba agazzeeko kitegeeza mugenda kuddamu mufune amawulire agali trusted balanced ate nga gatambulira ku ethics ez'amawulire muyogeyoge bannayuganda n'abakozi ba NTV mwenna mwebale kuguma NMG mwebale kukkiriza nti ebizibu byagwa ne mutatangatanga ne mukomawo ne muba kitole mwebale akantu ako ke mutuguliddewo mwongedde okulaga nti temuli just ku mawulire but you creative muli banjawulo so mukulikireyo ddala naffe nga DPTV Uganda tubayozayoza era muyogeyoge abakozi mwenna tubaanirizaako nange negatibwako bannayuganda bulijjo abambuuza abanesiga nti ssebo abasajja bakomawo ddi mumanyiko bwe bakoma mwe matu gaffe njagala obeebalizaako NTV ne NMG Media Group tubayozayoza okukomawo mu ngero otuwa ebyo mutandikireyo mwakoma tubaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo abali wano mu Uganda abali emitala w'amayanja mwenna nga mutulaba okusinziira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kya muwendo era tugamba nti temujjanga okwo mu ngeri okubeera nga mutugoberera ku mikutu gyaffe Facebook, YouTube, kusa ne X eri ne TikTok tubeerako bulungi nnyo nga tuweereza ensi yattu Uganda. Buli kye tukola tukikola okukakasa nti Uganda egenda mu maaso wabula tetulina kigendererwa kya kutoolako twagala kukakasa nti Uganda yeeyo yennyini ffenna gye tusobola okubeera nga twenyumirizaamu yenze Sajjime video soko jimpeere like eyakatwegattako genda mu maaso n'okubeera nga ate osubscribinga. Nine Farouk Ali nzikiriza nsooke mpisewo Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa munoonyeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba mu ebyo ebikutaataaganya ebikusumbwa n'ebyo ebikusuza nga teweebase. Ku nnamba y'essimu eri ku screen y'esembya 711 munoonyeko muganda wange ensonga etambulire ddala malidaadi sana kabisa. Muganda wange buuza ku bantu then atusosootole oluwombo oba oliawo lwe tuleetedde abagoberezi baffe abalabi ba DPTV abatwagala mwenna gye musinziira. Amannya nze Farouk Ali Munnamasaka Nyongero bategeezanga bulijjo tukyaliwo wano ekyaddondo ne muganda nga tuva mu bendo lyerimu ery'ebuddu tukakasa nti ensonga zino tuzikutte kannabwala era kwe tutava nga bw'olaba NTV bw'otambula amawulire agali trusted balance tetujja wano kulumba muntu yenna wabula tujja wano kutereeza kubategeeza n'okuwabula kw'ebitulowooza nti ebyali badde bigatta ku ggwanga lyaffe Uganda n'okulaba nti tugizimbira wamu ffenna ku lw'obulungi bwaffe ffenna. Njagala batumirako bannaffe abawangaalira mu Gulf mawanga nga Qatar, Kuwait, Dubai n'ageetooloddewo. Farouk Ali yenze omwana wammwe era njagala bongera obbajjukiza nti emirimu tukyagiina munkubireko ku 0759 49 18 nabagamba neetaaga ba carpenters abookya ebyuma neetaaga abazimbi abakuba plaster abakugu ennyo
munkubire ku 0759 49 18 49 babuuzaako yenna bawangalira mu Ssemazinga Europe n'Amerika n'ewalala tubagala nnyo ku DPTV temujjango kale ewatali kubeera nga tulandagayadde okuwannanya tukkirize tukutwale mu mboozi ezo ze tulina nate olunaku olwaleero katutandikireko munda mu paalamenti y'eggwanga Uganda agava mu paalamenti ndowooza agamu tujja gakwatako olunaku lwankya paalamenti esobodde okubeera ng'ekkiriza amagye ga Uganda aga UPDF okubeera nga gwolekera okuyambako eggwanga erya Israeli ng'omukulu bwe yagamba CDF but ebyo binaaba bya lunaku lulala katugende ku byaleero wabaddewo ekibiina oba ekisinde kya Patriotic League of Uganda kyavaayo ekigenda mu maaso n'okubeera nga kitegeeza nti oba nga kireeta ensonga yaakyo nga baagala leader of opposition alondebwe abali ku ludda oluvuganya gavumenti ne mu kuleeta enteekateeka eno Farouk yali ewomeddwamu omutwe aba NRM stroke NPLU ng'ensonga gye beesigamizaako nti n'aba independent beetabe mu kulonda era bangi bakiwakanya nga bagamba owa independent nampa wengwa sawa yonna asala eddiiro genda gy'ayagala lwaki oba osalawo ajje ate asalewo ebya sayidi eno ebyo ne biggwa situmanyi we byakoma tulinda move enajja tubadde tuli awo olunaku olwaleero ekibinja ky'ababaka 54 nga bali ku independent ne balangirira okuyita mu Jenny Ruth Acheng nampala wa NRM bamwebazizza nnyo olw'okubeera olutindo n'okubeera ow'enkizo mu nteekateeka eno ey'okubeera ng'abayunga ku kibiina eki NRM era 54 bakoze endagaano in fact simanyi oba babaddewo endagaano naye bakkiriziganyizza okutambula ne NRM mu bulungi ne mu bubi. Farouk oyinza gamba ki ababaka bano? First, atulaba ayinza okugamba abo tebaali naba independent. Gwe ogamba ki? Ekifaananyi ekigazi njagala abantu baddeyo mu kalulu. Bwe twali mu bumyufu ojjukira bulungi nti nga twogera ku bibiina byonna generally abantu bangi beetaba mu kamyufu ne batafuna cards ne beesimbawo ku bwannamunigina era twabiraba nnyo mu NRM bangi nga beesimbyewo ku bwannamunigina abamu aba independent aba NRM leaning ne bawangula abaweereddwa kaadi mu NRM kitegeeza bw'ojja mu parliament ne wankubadde okkiriza mu kibiina kya NRM ne bw'oba okkiriza mu NUP ne bw'oba okkiriza mu DP oba UPC nga tewajjanga ggwe fulaga bearer waabwe bw'ojja mu parliament ofuuka independent oba kye bayita kujja ku bwannamunigina. So omuntu oyo leero bw'ajja mu parliament n'akugamba nti nze nkoze ntaddewo memorandum MOU n'ekibiina ki NRM tekikwewuunyisa Jimmy oyo just kiba nti olunaku osanga lwe baasale bwe bajjula ennyama tebamuwa kifo kisava olunaku olwo yali absent oba tebamuwa kifo kimala n'ayombayomba n'agenda n'agula kiro ennyama n'agifumba yekka nnamba n'agirya. So kino tekyewuunyisa nnyo bannayuganda nti aba independent nti ate bajoyininze NRM bagenda kukolagana nayo era ojja kulaba ebitundu olumosi 8 ebya independent ebyajja mu parliament biri NRM leaning era kikuzzayo ku nsonga lwaki baali bapuushinga nnyo okulaba nti the independents baba part of the election oba voting oba okulonda leader of opposition mu parliament.
kikuwa ensonga lwaki baali bagize bakalambidde nga bagamba nti aba independent nabo beegatte ku oludda oluvuganya balonde leader of opposition mu parliament kubanga let me give you numbers. Independent mu parliament esinga aba oludda oluvuganya bali mu 10 plus kakati kikuwa ensonga ekyokubiri bano abasinga betwogerako abafuna obukulembeze nga bazze nga babaka bwabanga teyali wa NRM eri mu kamyufu yali wa independent stroke PLU. Abasinga aba independent bola bonna abasinga bali bawagira PLU genda baserunjoji bana abakuba muwanga ababba akaluka muwanga kivumbi bonna bali ba PLU. Gwenjagala ogenda ononye ba independent bonna abetaba mu kalwako obulyake akokubalangirira bonna bali ba PLU leaning. Nsaba Magad Soko tuweku katambi k'ababaka abo tuwulire ku bigambo byabwe bo bagamba ki. Okay. Olunaku olwaleero ekibiina kya NRM nga kikulembeddwa amyuka Ssaabawandiisi wa NRM Right Honorable Rose Namayanja Nsereko awamu ne munne nga bwe tukola emirimu Government Chief Whip wa Uganda olubo w'ekibiina kya NRM Honorable Jeng Ruth Acheng tuzze wano ku Parliament okubeera n'ensisinkano ey'enjawulo ne bamemba ba Parliament abayitira ku bwannamunigina abajja mu Parliament ku bwannamunigina nga tebalina kibiina kyonna naye abasinga obungi Parliament erina ba members ba Parliament be bayita independent mu luzungu oba abajja ku bwannamunigina abaweerera ddala 68 naye kwabo 62 oba 64 bonna beesigama ku kibiina kya NRM. Okulonda nga kwaggwa ddala bajja ne batandika okuwandiikira ekibiina bano abaali bayiseemu ku bwannamunigina okukiikirira ebitundu byabwe ebyenjawulo mu Parliament batandika okuwandiikira ekibiina nga bawandiikira Secretary General okulaga nti bamalirivu okwasaganya emirimu gyabwe n'okukolera awamu n'ekibiina kya NRM okulaba nti basobola okuweereza abantu baabwe abaaba akalulu obulungi. Era enteekateeka yemu eyo yatusanga mu kiseera kye twali tugenda okubangula ababaka baffe abaali bakalondebwa aba NRM nga tugenda mu lusirika ekyankwanzi. Twafuna okuwabulwa okuva eri omukulembeze w'eggwanga nga ye chairman wa NRM n'atutegeeza nti ne mu kuteekateeka olusirika olwasookera ddala olw'ababaka baffe tetuleka bammemba abayitawo ng'obwannamunigina naye nga baali beesigamye ku kibiina kyaki kya NRM. So olugendo twalutandikira wamu era nabo ne batandika okulaga obumalirivu bwe balina okukolera wamu n'ekibiina. So olwaleero twagala okwebaza office ya Government Chief Whip Honorable Jen akoze enteekateeka okulaba nti olugendo luno tulufundikira mu ngeri egenda okuwa ebbeetu bannaffe abakiikirira ebitundu byabwe naye nga ku lwabwe ngaba independent MPs okubawa ebbeetu okusobola okulaba nti basobola okutuula awamu n'ekibiina kya NRM oba kiri mu kokasi ne babeerayo ne bateekayo ebiteeso byabwe nabo ne baleeta ebintu ebinyigiriza abantu baabwe neba nga bazze mu Parliament ku floor of Parliament nga basobola okwogerera ebyo NRM byebeereese naye nga nabyo bigasa abantu abakola ki abaabawa obululu. So leero tuzze ne ttiimu okuva ku Secretariat tuwerekedde Deputy Secretary General era nga kwe kubadde oyo atwala ebya legal ebyamateeka mu kibiina kyaffe kya NRM Council Barata aleese kye tuyita agreements, cooperation agreements zisayiningiddwa bammemba bano aba Parliament abayitawo ku lwannamunigina okulaba nti bayingidde mu nkolegana wakati waabwe n'ekibiina ekya NRM. So kino kitegeeza nti independent MPs abali NRM leaning bagenda kutandika okutuula mu kokasi zaffe. Bagenda kutandika okubanga bwe tubanga tulese ekirowoozo nga government ya NRM baddembe okubanga batuwagira. Naye ekyo tekitegeeza nti basaze eddiiro ne badda mu NRM. Kino bali kukikola kuba bakimanyi bulungi nti balondebwa abantu abasaana okufuna obuweereza.
naye era nabo ne batuuka wano mu palamenti ne bagamba ngeri ki gye tunaayitamu okuweereza abantu baffe nga tetulikolera kumpi ne gavumenti eri mu buyinza. Honorable Ngabira n'abagambye nti bwe tugenda mu kalulu under the multi-party dispensation oba siyasa ey'ebibiina ebingi, buli kibiina kireeta manifesto yaayo. Atulambise nti mu kulonda okwakaggwa Abannayuganda baasalawo nti manifesto ya NRM gye tugenda okwesigamako okutwongezaayo mu maaso mu byenkulaakulana n'ebyokwerinda eby'eggwanga lyaffe. So twagala okuyozaayoza bammemba ba palamenti olwa ndowooza kirabye muganda wange Jimmy. Kakati eyalonda wa independent n'alekawo wa NRM kino kimulekawa. Eyalonda ng'agamba sisobola kulonda wa NRM n'alonda owa independent kino kimuleka luddawa. Era mukadde kano ekibuuzo kye nnina ekirala, bano basobola okwetaba mu kulonda okugenda okutera okubeerawo mu kibiina kya NRM kubanga aba independent toyingira mu ndagaano z'aba memba oba abalina kaadi y'ekibiina. Tutandikiraawo obadde olina by'otugambyeko emabega then bino nabyo bizze. Ebyobufuzi wano ebikulemberwa NRM bya circus mukyalo engo budde bwa kugamba siyasa circus kulimba kubuzaabuza tebiri straight era tebirina principles kwe bitambulira. As long as bo kye batambuza kiba keepinga nga balina bakulembedde. Akunyonyodde bulungi nti almost 62 ku independent member of parliament 62 bonna bali NRM leaning. Kati bwakugamba nti abajoyinize NRM kikikwewunyisa. Why do you even waste time on that? Already ba NRM kati ekyokulala bandi babanyigamu dwa obumulumulu obwagira. Kati lwaki balwana okuddayo ku NRM ne meetings naki? Sente zaffe zamuwa musolo kubba facilitation gwe banoonya. Buli batuula facilitation. Tewali kirala. Golooza kiki basobola okuteekawo amaanyi nti namba yaabwe nnyingi nnyo ena overweighing ya NRM nedda. Wabula kwetaba mu nkola yonna ey'okukola ki? Ey'okunyaga. Bulwana ab'okunyaga nabo bajja kufuna ki? Omugabo. So Munnayuganda ali eyo nga gobongo bagamba nja kulonda wa NRM oba wa as a independent tebamuwadde mu kamyufu tebakulimba ono mwana wa kibi alwana de waki wasebo ewaka ewaka. Era ne kino njagala kukiddamu kigamba Bannayuganda nga tutuuse multi-party system. Njagala nnyo Bannayuganda batandike okwewalira ddala abantu abajja ku independent. Tewali muntu agenda kutwala buyinza ano ng'ali ku independent. Kizibu. Kitegedde. Kitegeeza oyo ojja kuba omutadde wala n'obukulembeze. Olita kulimba. Bw'oba tolonze wa kibiina kino londa kiri. Temulonda bantu ba independent. Abo tebalina migongo. Omuntu atasobola kuvayo mu lwatu n'agamba nze nzikiririza mu ono. N'abeera wakati nga yeebuzaabuza. Mu bibiina ebiri mu Uganda nga gw'ogamba. Agamba tewali kiina bwe tufaanaganya ndowooza. Oba olimba oba mulyake. Tosobola ku playinga double standards okulukumu kuli kyandamukako kulala kulimbaale. Obeera in fact abannampa wengwa. Bw'oyogera bw'otyo kino kimpa abantu abagamba nti ebikyamu nga bikolebwa n'asirika ye ngalowooza nti okusirika kwe tekwogera kubanga tuba ne sides bbiri ekaaba n'esanyuka. Kati bw'ogamba nti gw'oli wakati oli neutral. Bw'ogamba nti gavumenti ogikiririzaamu kitegeeza olina kuba ku ludda olukola ki olugiwakanya. Olugiwakanya ne gw'oli wakati. Oli wakati. Ebikyamu bikolebwa obiraba naye osirise. Kitegedde.
kyokka ogamba abantu oli Newton kyekiba kulimba bwe bibanga obiraba lwaki tobeera bagamba nedda kitegedde kati tulina ekizibu ky'amaanyi ennyo kale byebyo tetugenda beera nga tusukkawo kweyo emboozi nzikiriza tugende buterevu mu mboozi endala olunaku olwajjo omulamuzi yagenze mu maaso n'okubeera nga akatyemula ku bantu abatta omukyala Susan Magara okusinziira ku nzita gye baamuttamu ekwasa ennaku etiisa nti baamukuba empiso baamuwa empeke n'afa omukyala anyumya nti waliwo ng'afa nti kyatwala bbanga ki nti wakati w'essaawa n'eddakiika 48 ng'amulaba afa wali okimanyi nti agenda kufa nti ye nali nkimanyi agenda kufa omulamuzi yatadde abantu 2 ku kalabba naye abantu 2 abalala babadde ndowooza 9 ne babasindika obasi b'amayisa 7 atugoberera amayisa kitegeeza agenda kubeera obulamu bwe bwonna mu kkomera be bagambye akalabba abo baba basaliddwa gwa kufa nabadde wano nga ngamba bannayuganda nti bwe bakusalira akalabba ngaawo balina omukisa ogujulira ogenda mu court of appeal ne bawakanya ensala okitegeera then ne bano abasaliddwa ogw'okusibwa amayisa nabo basobola okujulira naye ekibuuzo kiri nti njagala muwuliriza akatambi kano Faruku wagenda okutandikira nga obutambi buno nga buwedde ne mutubuulire mwe ki kye mulowooza ku bantu bwe bati njagala otuwe akatambi akasooka okutta Susan kyali kigendera oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe mwali mutidde nti ebbanga lye mwali muludde ne Susan yali amaze okubategera amaloboozi oba bamaye omufaanana ako kawairo mu Quran I'll be frank with you if you kidnap someone ask for ransom ransom bw'ogifuna nga mulaba muli safe it is a must for you to let the victim go olufuna ransom mumutagende ku family ye however bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo twali tetusikaza alternative kubanga our security was being compromised and according to the Quran we can take her life. So the Quran allows taking someone's life? It does. Quran ikkiriza nnyo tekiriza muganda wange olina wejjukira wonna nti Quran wekkiriza okujja obulamu bw'omuntu kyekyo kye mbagambye that is the statement I've just made to you nti obanga scripture babitegeera bo bajja kubitegeera tegeeza mwakikola nga mutuukiriza Quran kyegamba mwamuwamba mufunye ssente mujja obulamu n'okumuwamba era twasinziira ku Quran. bino byebigambo njagala nako katuwe lumu akalala Qurani soko tuwa katambi akalala then nako tubujjewo omulundi gumu nakandi baliko Yakubu waliwo nze Hassan Hussein Muzamir no Yusuf came later mwali mutudde wansi kati ani ajja oluvannyuma Ismaila ne Yakubu ate Yusufu ne Yusufu yajja luvannyuma sente zituuse zaali mu kiki kaveera ki kiratano mwakajjawo akasukaali anti mwali mukajjawo bamutunda ku dduuka ani akagulako oyo nakagula
Eba Yakubu yakamba. Sente zituuse. Wazikwasa ani zizino. Nazituusa kubanga oludde wezala mala okuyingira ennyumba si yali yange nti yange nti nzikwese mu kisenge kyange bona baalimu nenziteekaawo kuba it was not my money. Mwaziteekawo. Bazibala? Yes. Ani azibala? Bonna baabala kubanga zaali. Ani yali omutwe omukulu? Tewaliwo omutwe omukulu. Ekikulu kyali kyakubala ku making sure nti sente zezo ze twali tusaba. Mwazibala zaali sente meka? 200 ejja dola. Sente zaali mu za dola, tezaali mu za Uganda. It was $200,000. Kati bwemwafuna sente. Kyekyadako? Netuziwa abakulembeze b'obusiraamu then zikole emirimu gyazo. Because remember, from the beginning, sente twali tetuzaagala nga ffe ku mitima gyaffe tetwagala sente. Era teri yazisaba nti mpa bwe ziti dola bwe ziti. No one was interested. Emboozi yiyo Faruku erimu ebintu bingi yakwegendereza. Nyo. Erimu yeetaaga nnyo abamanyi mu busiraamu okututaputira n'otunnyonnyola bano kye boogerako ekyokugamba nti okutta Qur'ani ekirina n'okuwamba ekirina ekibi nti bababuuzizza wa ne bagamba abamanyi bo bamanyi. Emboozi eno ogiwulidde. Njagala kutandikira awo ku statements eziri ku busiraamu. Siri nnyo mumanyi nnyo wa ddiini ya busiraamu. Mumanyi oba otuuse ku level ya sheyi. Naye nga nze omukkiriza nja kusomerako ebitone nnyo Quran byegamba. Quran does not endorse modern criminal kidnapping or civilian extortion. Quran tekkiririza mu nkola ya kiwamba bantu naddala nga tebayina musango. Ba civilian bano abantu ba bulijjo. Otegedde? Instead, verses mentioning ransoms apply strictly to legal combats or prisoners captured during inactive. Okitegedde? Ewali ya ntalo biki bwe bityo musanze muwanyisiganya bintu bwe bityo n'ebirala. Netekkiririza mu nkola efaanana bweti bw'okedde ku makya owamba abantu osaba ssente ku ebigendererwa ebibyo. Njagala nnyo otunuulire statement zino Jimmy because emboozi eno eri very critical and sensitive. Njagala tunina omukyalo ono yali mu kifaananyi ekisooka owulira ne abazibikira okwogera kankuyambeko kitegeeza ya spearheadings ekintu kino. Lwaki baagala kwogera nnyo ku busiraamu? This might be another script. Eyateekeddwa omusango guno nga gutuuse ku 11 egamba nti tetukyalina kye tuzza. Ku kye twakola oba twagala oba tetwagala bajja tusalira emisango gino egy'okufa oba life imprisonment. Jimmy, this case evudde mu kikolwa ekyokuba justing abantu bawambiddwa naye neeyingira enkola eya political. These are political statements. They are targeting a certain group of people. Era guno omusango tegugenda kukoma wano leero. Tegwawedde. Tegunaggwa. Era ogenda kulaba abantu nga bali involved. Abalala. Let me give you a scenario. Mu bigambo ebigamba nti sente zino twazikuŋŋaanya lwa busiraamu. Twaziwadde zikola emirimu egy'ekisiraamu. Twagiwa abasiraamu. Abasiraamu gikola emirimu egy'ekisiraamu. In fact abakulembeze b'obusiraamu. Bakulembeze b'obusiraamu be bali waabo. Tetwogera ku 20,000 si 5,000,000. Twogera ku 1,740,000. 20,000. Ejja dola. 1,740,000 ozimanye za Uganda. Otegede zinaatera okulokinga kawumbi ozimanyi. Omanye emirimu sente gye zikola era baani abazirisiivinga
mukaseera akakatono okitegedde mukaseera akakatono baani aba receivinga sente zino era baliwa era bo wano lwaki tebaliiwo because bwe tutuukira ku investigations ezireeta abantu mu kooti abatta twetaaga n'okumanya sente bwe zaafunibwa bano tebaziina baani abaazifuna era baali bazifuna babagamba zivuddewa okategedde sente si miliyoni 2 si 5 si 10 740 million Ugandan shillings omuntu asobola okuleeta sente bwe zityo gavumenti ejja mu church negamba bali mu kuzimba church newa miliyoni 10 the whole government olide jime government number era Anita Amongo bamuteeka kukonembe ne bagamba gwe wotya sente singa government singa president singa president ng'awaayo 5 10 twogera ku miliyoni 7 mwana jime naye aziwaayo ng'omulaba ali waso kubanga azireeta jime encha leero kuba jime nkumanyi jime encha bwojja ne miliyoni 5 olidde nozimpa oba nozibeeta nenziraba ngo ziri mu kaveera awo ntandika oku neke ngamba jime 5 jime ono baleka kyensobola okwanguyirwa kati ngaze Farukali ngamba jime yalidde mulila ngamba jime yakoze eki bache ekyangu kyemanye kisobola okuwa sente amangu jime kyekyo kubanga sawa zino simanyi business amangu jime gyosobola okubanga wakoze bafunye miliyoni meka 5 kakati bana abakyala ngo batunuulidde ne bannaabwe nga bwe bali ani asobola okuba n'olusanvu bagamba mu kuwamba bo tebayina plani ya sente y'ensonga lwaki baziwa abakulembeze b'obusiraamu ani yabawa ekirowoozo basabe sente that's rubbish leka tuddeyo omukyala Susan Magara wa myaka 28 wala muto yali abeera Mengo bamuwamba dda waka olidde jime okuwamba tekulinga nga bwogamba enjala ennumye kangende mu hoteli ntuule ndi emmere tekulinga nga bwogamba jime amafuta gaweddemu mu stove kanzirikwe ku petrol station ngula amafuta it has to be planned a building duange ina structure muntu ki gwe bawamba balina okubanga omuntu gubamba bamumanyi family eri worth the amount of money ze basaba lwaki tebawamba nze kubanga atayira kigenderwa kya sente tawamba ayina sente bama this is a family worth bana abatuuka n'okusalako omuwala engalo ebbiri baziweereze ne bateekako ne flash disk eriko horrific gundi activity ebikolwa ebyobutemu ennyo ne babiteeka ku flash disk family ebirabe basobole okuweereza sente maama tewamuliranga alaajana siri ready bannange kati tisi tulindeko enkya bino ebigendererwa bya sente ebbanga eryo lyonna nga bamulemedde kubanga family etannaleeta ki kati oŋŋamba otya nti from the start ebigendererwa tebyali bya sente ate alina bigendererwa bya sente baali baluddewo baali mutadde ne bamadiirwa ekoze eki ne baasigala bamuyina bamuliteyiniize maliriza nkubuuza ekibuuzo ekirala Jimmy, this is a very big group of people ng'eyina beetajetinga era eyina baspirias waggulu. You can't tell me bano nga bw'obalabye ne bakulembera ekibinja bano bakozi bakapera abayina bano bakapere bakozi bakapere baki abakozi. Jime omuntu akeera ku makya n'asaba $1 million. Bano bakapere nga bw'obalaba bayina waliwo asobola okubanga ya tracinga family eno ng'agimanyi engeri gye zitowamu simanyi ne batulaga kye baaba bakapere nga bw'obalaba nga batunuulira awo ani gw'osobola okugamba nti alina wadde miliyoni 3. Bino bagamba never judge people by their what, their looks and whatever. This time around we can judge. Tunuulira oli omulala oyo
This is a deal. Erimu abanene. They are targeting people abalala abayina ssente ne bafuna abakozi. Kati script gye bawandiise gye bakozesezza kireme batambuliramu kubatuukako. Ne baleta script y'obusiraamu. Awe wali ebibuuzo. Because bw'otunuulira ku mutimbagano abaana bakutte ebifaananyi ebyajjo nga bali abasibe nga bali mu kkooti nga bonna bambadde obukoofiira bw'ekisiraamu bambadde amakanzu abantu babuuza nti bano baateesezza bonna bambale kino nti bwe tuba tugenda ku lunaku lwaffe olw'otusalira twambale ennyambala eno. Ebibuuzo biri awo ku mutimbagano bibuzaabuza ababibuuza balina ensonga lwaki babibuuza naye tewali asobola kubaanukula. Was this okusalawo kwa bano nti abayi twambale nga bwe twambadde? Because bw'owulira amannya bw'olaba engeri gye bakivuga bino biva mu Qur'ani ennyambala kugamba kati Jimmy biyinza okubeera n'agenda endala koza omusango gwawedde so that tugudiscuss tegunaggwa bagusaze bano bawedde you know omanyi lwaki luli tubadde tetujja gudiscussingako nnyo gubadde tegunnasalwa bagamba oyinza otaataaganya obujulizi naawe gwasaliddwa kati ababuuza ebibuuzo Faruku alinze ndi mu baddamu. Okay. Ekisooka, this is a script egezaako okustopinga byonna ebibadde bisuubirwa okubaawo after this. Sente ziri ludda wa? Ze baba yes otukoze obulungi. Olaba ekifaananyi ekyo baabo bonna osobola bakwata video n'ogipozingira awo. Wano wabaddewo ekikolwa. Lwaki nkugamba eno case efuuse political engeri gyeri driven. Government ya Mwai Museveni of ebiseera byonna byebaddewo. Abantu abasinze okuggwera mu makomera ku kuyeekera government n'enkola ey'obutujju babadde basiraamu. Naye n'abamu Jamiru Mukulu abamu nga bakubwa n'amasasi nga Sheikh Kirevu. Oh yes. Owulidde? Bamukubira wakaawe nga wanise. Owulidde? Gundi nze solo bakumenyera kirumira wano bamukuba amasasi agatategerekeka bawa mama fina kigundu baba kuba amasasi n'abalala abasiraamu bangi abazze bakubwa amasasi mu ggwanga lino ng'ebibogerwako bagamba butujju abamu nga tula ebitongole ebikuuma ddembe bye bibakuba nga tibatutte na mbuga z'amateeka kuwuliriza their version of the story. Leero tubadde njagala otunuulira ba political prisoners. Tunuulira kweno 9 people aba NUP abakamala okuteeka. Almost 7-6 babadde basiraamu. Basanya mujahidini baani Kalanzi n'abalala bamachete. Waliwo tendency mu ggwanga lino eraga nti abasiraamu be basinga okukola ebikolobero ebibye ennyo ebyokutta abantu n'obutujju. Kakati kino kiri driven mweyo embeera. Njagala okinotinga Jimmy like ogezaako okusiga ekifaananyi ekiri wano leero yandibeeramu. Simu yes Jimmy eno ensonga etuuse okusabya akakadde ka $1 si muntu nganze. Jimmy nsobola okusaba akadde ka $1 ku mulimo ki gw'oba okoze okitegedde ne bwe mba si ku mulimo. Jimmy abantu basaba ebintu okusinziira ku level kwe bali. Level, thank you so much. Level. Sisobola lero ne bwe mba nfunye miliyoni 600 nengamba ngeze gwa Range Rover Sport. I can't buy it because ebyetaago byange biki ngule akamotoka kaka miliyoni 3 oba 4 oba 5 nengulako ebirala nenga bagabanya obusente. Kati omuntu asaba akakadde ka $1 si bano bakozi is a big Shaka Samuel yetudde eri bize erabira munda birwamu era n'embitongole ebyo ebiwesa ebiragiro
n'okusalawo era bikataddeyo denseke bino mbikugamba nze nduddewo wano yataddeyo denseke olidde ssebo era omusango gugwerewa naye kamalirize ne kano public domain kyogamba ba abantu basiru lwaki olowooza abantu bagamba lwaki bano bambadde amakanzu Jimmy, where is the money? Ensonga eyo nkulu nnyo. Nze simanyi weziri. Where is the money? Era abakulu bano be babanga Jimmy tewali muntu ayagala kukola mulimu. Ne bwoba musiru otya. N'ogamba nti ssente nali nsabira busiraamu. Bw'oli otya? Sitasi eri etya. Sitasi eri etya. Oyimiridde otya. Faruku. Kino nakyo ndowooza tukijjewo omulundi gumu. Kirabikanga kusoomoozebwa mu musango guno. Byonna nga bikolebwa. Omuntu ajja kwebuuza nti bwe basala akalabba kuba akasaliddwa lwagenda okukagendako. Why? Record za Uganda zitulaga nti akalabba ka commandos mu 1997 niyo kuva mu 97 webali bangi abasaliddwa obulabba webali tebawanikibwanga kalabba bali eyo bali butaala nga n'ogusembyeyo juza ensi nekuba enduulu kubanga famire ya Susan Magala yandyagadde olaba ku bwenkanya bw'abano naye enafuna obwenkanya abakalabba banagenda kalabba abamayisa bo basobola obbeerayo naye akalabba ko kayinza olabikako mu Uganda. Jimmy, in brief nga tokyalina akalabba ng'ekibonerezo ekimu ku bisingayo kubeera eby'amaanyi era kyekisembayo emisango egimu nga gino gye twogerako kuba akalabba kitegeeza omuntu bamusalidde okufa. Musobola okukateekawo omuntu musobola okumuteerawo okufa mu ngeri yonna. Ntegeerekeka. Omuntu basobola okumutta mu ngeri ki era baali babuuza abantu awo nti abantu akalabba babatta batya. Mubakuba mpiso, mubateeka ku mashiini ebasirisa n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Such cases whereby omuntu kubanga bw'otunya Susan Magara yafa mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Basooka ne bamutemako engalo ne bamuteekako akaveera wakawulira n'afuuka n'asuffocatinga ne bamukuba ebiyiso. Kitegeeza by the time this young lady bwe yafiira mu bulumi naye nga ne ssente abakulu bazitutteko famire ne balekera famire obuswavu fear torture. Omulamuzi bwe yabadde awa ensala ye yagambye nti awa ensala eno omuli ekibonerezo kya kalabba n'amayisa ku lw'okusetinga precedence eryo yalowooza nti naye ajja kujja alumya omuntu oba abantu mu nnumya oba mu nkola bano gye baakikolamu. So n'ateekawo ebibonerezo ebyo ebikakali okubeera ekyokulabirako eri abandyagadde okukola mu nkola efaanana bw'etyo. But of course tetulina kubuusa nsonga anti Jimmy ensi efaanana nga Uganda. Uganda efaanana eti abantu nga ne obwenkanya musige eddamuzi obwesige bayina butono. Oh yes. Musiga ng'eddamuzi nga ne omukulu ne yakamala okutta abaana bamuyitani Christopher Okelo Onyom nga bantu paka leero tebakkiriza oba yattibwa oba teyattibwa. Yakola appeal anti kyenkugamba era gyali nga bikyali awo. Leero omusango gwe twogerako Jimmy gwawukanako n'ogwokero kuba ogwokero gwali gw'amangu. Batuuka n'ogamba maybe n'obujulizi tebukola ki
bubuusabuusibwa teyafuna maybe kwewozaako gututte emyaka netwogera ku musango gwa 2018 those are almost 8 years omusango gw'emyaka 8 tugusuubira okuba we tuukidde leero ng'obujulizi weebuli kitegedde era weebuli ensonga lwaki anti abantu abalala abalina okuba attached ku musango guno omusango tugulaba gulimu ebituli tugulaba gulimu ebituli where are the leaders of the Islamic religion abakulu bano beziboogerako gye bawa ssente zalagawa gw'olaba bana abakulu kubanga betwogera ku myaka 8 emabega njagala oddeyo otunuulira abantu bano balina emyaka emeka njagala obasaleko emyaka 8 baali bato kitegeeza baali bato nnyo baali bato bwebageragende bali gundi njakasaba osibwe ku bifaananyi ebyo emyaka 8 okuggwera mu muntu mingi kubana ababadde boogera especially bano abadde boogera omukyala ne gundi ava much sinamanya myaka gya mituufu n'emyaka 8 kiraga nti waliwo omukyalo emyaka 8 emabega noono omuvubuka emyaka 8 emabega baali mu 20s kitegeeza omuntu aluka pulaani esabaka $1 million miliyoni 7 tasobola kuba bano kubanga aboogera be babuuza ebibuuzo be bana ababiri kitegeeza ono omukyala ye mwenye wano negwe omulaba asobola okubanga ye mwenye kubana abasajja simanyi kuba n'engeri n'ekikonfidde kyayogeza exactly kyenkugamba kitegeeza olwo script nga balonzeemu ani alina ogyogerera amanyi okuba omudomo era ani atudde eri emabega anyiga amapeesa 8 years 740 2018 kyekigenda obbeerawo mu Uganda tugambe nti kyakoleddwa abo abakikoze okero onyumu bagamba wali ali emabega bano bateereddwako nabo tugamba wali ali emabega ebyokero onyumu story ye eringa eri direct naye okero onyumu abantu bamwogerako family the father is one of the big people mwemu kunzikiriza afaaniriza ennyo ssente ali best somewhere n'ebirala nekeesi eno gye twogerako erimu ssente bana ekintu kya ssente Jimmy tokitwala nga kizamuzanyo erimu ssente targeting the big family ne batargetinga omuwala bamuteeka at ransom ne basaba family ssente ne ziweebwayo naye ne bamutta kitegedde ne ziweebwayo ne bakola ki ne bamala ne bamutta so otunuulira abantu be baleese mu ssaaka eno nga tebaliflectinga kifaananyi kiri kye twogerako ekisooka targeting ebiseera otandika okutargetinga family wabaawo ensonga either ziba political either ziba za byanfuna business associates n'ebintu ebifaanana ng'ebyo so ebintu bino ensonga eno bagisaze naye yina loopholes nnyingi bannayuganda kubajja okusigala nga bakyabuusabuusa essiga eddamuzi famire ya Susan Magara teyafunye bwenkanya nkimanyi nawo bennyini mu mutima mpozzi nga bakkiriza nti omwana waabwe yafa tebakyalina kyakuzza ne basalawo bagende n'ebigenda mu maaso nga maybe babatuzza Samuel emabbali kubanga ebbanga libadde ddene kale ne bwe tuba tunoonya justice owaddala there are so many loopholes mweno judgment n'obujulizi kale katteeke ebbali ensonga eyo naye kale katusabe babateeke kalabba ab'okuteekebwako anyway byebyo kakati bwe tubanga tuvuddeyo awo nzikiriza tugende ku nsonga ya NTV officially ekomyewo ku TV eri abalabira ku TV ndowooza zibeera TV receiver cause
eno yegaba negabira abali eyo nga bwolaba ntubeera ne radio waka obubeera bu radio receiver mirongoti so kakati bano eno ye command center so ekomyewo ku TV eri abatuula mu ddiiro ne mugenda maaso n'okubeera nga mugiraba wabula ekomyewo mu nkuba okifabba kudde ndala ekomyewo mu nkuba kugamba bwe baali baseerera ku luno baseereza ligenda mugga mukomawo kwayo Faruku yasose n'atutemera katono akabaddewo now njagala tusooke tugende mu mboozi eno then tujje otuwe nsaba otuwe tuyise mu bingi Mukama otutambuza mu kire kyakeso olwa Sunday ennaku z'omwezi 28 ogw'omukaaga 2026 abasirikale bwe baaguma ku kakalibizo lya NTV wano ku Siena Conference Center mu kibuga Kampala. Ekifo abakozi we twali twegeresiza nga buli lunaku nga tukakalaba emirimu gyaffe tumaze omwezi nga mulamba nga bw'ofuna akakisa akayitawo okumpi otena okusongayo olunwe nga mukamwana bw'atasonga ku ssezaala we. Abasirikale kibatwalidde omwezi mulamba n'ennaku nga 6 okwamuka ekifo kino. Zabadde ziwera ku ssaawa nga 5 ez'okumakya ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana abagenyi bano abataali bayite ne bakyaluka okudda gye baava. Tulowooza nti abaali bagumbye mu kifo kino baali baalubatu kubanga okukyetegula babaleetera biroole bye baawalampa okubamalawo. Nga bamaze okwamuka ekifo kino abamu ku bakozi ababadde okumpi baddusizaamu okukakasa nga buli atuuka essanyu liraga bubwe. Okuyitaayitako mu kifo olukwakwayo ng'ebyuma byonna tewali kyasaguse we kyali singa bibadde byogera ndowooza byani tugambye nti bibadde byebuuza balagawo babinyonyogeranga kuba byatuuka ne bigegerako enfuufu. Enfuufu eno kwe tusinzire n'okwetegereza obuufu bw'engatto ezaalinyanga ku ntebe ne ku mmeeza mu ngeri y'okwoleka nti oli yalinnyanga okubako bye yeetegereza waggulu ebisuka ku buwanvu bwe bwalinga bukoma. Sandra Nakiwalanga musomi wa Kawungeezi ono n'abakozi abalala bagamba nti TV yagenda okuggalwawo nga muli bakiwulira dda nti kijja. Bakiwulira lwakuba nti bye twali tukola byali bifu naye nga owulira nga olwosi okujjayo amazima ennyo waliwo omuntu oba waliwo abantu abatakwagala omanyi naawe oba omanyi nti mazima naye oba ogamba bakati lwaki ogajjeeyo lwaki buli omu aba ayagala ayogera amazima naye engeri omuntu gy'aga receivingamu oyo gwogeddeko kyanjawulo so nawuliranga embeera ogamba simanyi oba tunaawona ke kabanga ke kamu omulodi Elias Lukwago baali bakamala mukwata ate nga naffe obubaka twalinga tujja tubufuna nti essaawa yonna bajja tuggala so tension yali y'amaanyi kw'okweraliikirira kwaliwo. Okufaananako n'abakozi abalala amawulire g'amajje okwebulungula ekifo kino g'abatusibako abamu ku bakozi abaakola mu kiro ekyo. Ssaawa nga 10 driver ankubira kakati totegana kujja nze kiki tokeera abantu amagye gonna geetoolodde abali munda tebafuluma ab'ebweru tebayingira nze olimba nti ati nkubuulidde nze so mulungi n'angamba ge mazima agaliwo kubira ne banno abalina okukola ku Sande mwenna muleme kukiika ku ofiisi kuba batugambye teri ayina ateekeddwa okusaalimbira. Abasinga bagamba nti olwafuna essimu basigala bateze NTV betegereza oba ddala evaako. Ssaawa oba 11 ndowooza 11 ng'ezikira yazikira kubanga naliwo kwaliko Al Jazeera okugenda okuzikira kwaliko Al Jazeera yazikira ndaba nga ndi awo navaawo nga ngobeera byonna byansobera nentuula nga siva ku ssimu ndyoko netuuka n'okuggwako omuliro yasooka kuzikira nendyoka nva mu ntebe. Ab'emitima emigumu basigala n'essuubi nti era luliba olwo TV neddamu neggulwawo. Kyankanga naye tekyantiisa. Kyankanga nti
engeri gye baali bakikozeemu kuba nze nali ku monitor mu 2013 nga baggalawo bajja misana ate abajja baali ba poliisi naye ku luno ekyankangisa ekyandeetera okwekanga nti bajja kiro ate nga magye egaali gaze ebbanga lyonna zinga bwe nkugambye paka ne baatuguddewo nze nabadde n'essuubi nti bajja kuggulawo naye nga simanyi siyinza gamba nti enaaba wiiki ejja oba gunaaba mwezi gujja oba gunaaba ddi kyokka muffe mulimu abaatya ne batusukkako olw'embeera yali ku mitimbagano bagenda kukwata kulira omukutu gwa Nation Media Susan Nsibirwa ba editor abamu kati n'abakozi nga nze ng'omuntu saali certain nti oba banaakwata nze oba banaakwata gundi so nafuna okutya goge mazima zijjukira olunaku olwa Sunday nze safulumako wabweru w'ennyumba kuba namala wiiki namba nga siva waka nga neekukumye naye kati nga lwenda ba drone ndowooza oba zinoonya ffe abakozi so ekyo kyaneeraliikiriza nnyo at some point nentuuka nenkyenji nga nawaka wembeera abakozi ab'enjawulo bagamba okusooka bakitwala nti akaseera kano ak'okuggalwa bakakozese ng'akaseera ak'okuwummulamu ebirowoozo ebyandibadde byesombola obutakola bangi babisalira amagezi agabajjiranga kuba ndi mwagazi nnyo omupiira ate era ngusamba so nasobolanga okulaba emipiira okuva ku butandisi oba ssaawa 2 oba ssaawa 4 nendabira ddala paka ku makya ekiro kyange kyafuuka emisana ate emisana ne wafuuka ekiro nga nfulumamu nenkola walks nga neetooloolera ddala ku kaalo nemekiga sure nti kati waka tugere bwe nfuluma mu nnyumba ssaawa nga 5 ntambulira ddala paka nga ssaawa 7 kitundu kati awo wakiri bw'okomawo okoye omubiri gwagala kuwummulamu ekirowoozo kigenda okuddamu okukomawo nti tewakoze nga ziriyo ssaawa 9:10 naye ng'era omanya nti ne bwe naalibadde ku ofiisi buno obudde oba otandise kweteeka kukola ki kufaayo kyokka ate omutima ogukola gwaddamu okubanja nga balaba kitandise okutwalira ddala akabanga ate okwawukanako ne covid nti wakiri mu covid nga mwenna wemuli naye kino wekyali kitawaanyizaawo ng'olaba abaana bagenze ku ssomero baneiba oli abaggalawo enzigi bagenze kati nga gwaliwo wekka ng'era okeera n'osimuka naye nga omala okusimuka booti ng'ogamba ŋŋendewa obutamanya bbanga lya muggalo lye gunaatwala kyalumyanga banki omutwe nabanga n'ekirowoozo ekigamba oba I move on ntandika obulamu noonye ekirala ekyokukola nzire mu personal projects oba ngende mu bintu nfune omulimu omulala so okweraliikirira okwo kwaliwo nga simanyi kyo kituufu kiddako tuka ku makya n'olowooza nti munaayo omulimu gwe mbadde ndyako gwe mbadde nzijjako renti gwe mbadde nebezawo ng'omuntu ogubadde kusupporting oba oliawo private businesses zange guweddewo ekintu ekyo tekyali kyangu ennyo kyaleeta nnyo obuyinike munze oluusi n'abantu tebakukubira munaaye bagoba agulina munaaye so obeereeyo ng'olowooza kino nakiri mange musomesa eyawummula naye era ndowooza yakwata ku kasente ako ke babawa nga bawummudde n'aweereza omutabani asobole okufuna ekyokulya nga kizzaamu amaanyi naye ate nga kikweraliikiriza nti omuzadde emmeme omutima gumwe yeeraliikirira buli kiseera okuba nti omutabani takola ki takola waliwo abagamba nti akaseera kano kabayambye nnyo okutegeera emikwano naddala abantu bano b'owangaala nabo mu kitundu kyo bwe basooka okudduukirira waliwo abamu abantuukirira ne bansaasira ne bampaayo ne ku buyambi ekyo kibeebaliza eriyo mikwano gyange abankubiranga essimu n'essimu ne bagiteekako obubaka okugamba nti munnaffe tumanyi embeera gy'oyitamu genda ofune ekyemisana genda ogulira abantu ekyokulya bangi ku bakozi bajjukira amawulire agazigagwawo mu muggalo nga mu njogera yaabwe owulira nti okweswanta okwandibadde mu kugasunsula kw'abasukka ng'okubya akafaananyi newsroom mu engeri gye yalibaddemu nti singa kati ekiri awo ng'okubya bukubya bufaananyi naye nga tolina kyakukola ezisinga zibadde nnyo za byabufuzi kati bwe ntandika okukumenyerayo omuntu ayinza okugamba nti era bano tebayiga naye mu kubasunasuna era bambuuliddeko agamu akabenje kugamba walibaddewo engeri ey'enjawulo gye tukolamu akabenje ako nga si just kuba nti abantu bafudde abaana bafudde abaana waliwo depth gye twalibadde tukolamu
story eyo ya accident. Kyokka bagamba nti wabawo omukisa okuva mu kizibu ky'oba oguddeko. Oveeka nga tebunnalaba ate n'oddayo nga buzibye nga bawulira nti omuntu bw'ati ne bw'ati asula ku kyalo kino naye nga abasinga tebamanyi. Naye basobodde okufuna akakisa abasinga ne bandaba n'okummanya lwa mbeera eyo. Yo mukwasi w'ebifaananyi Brian Kayondo agamba nti atuuka ekiseera ng'alaba alya kyokka nga tayingiza n'atetenkanya engeri y'okubeerawo. Nga ndya mu hoteri nga omanyi naye nga ndaba akasente kali mu kuggwawo kali mu kendeera kye nakola nga nkubira kasujja nga kasujja sokojje nga ntuula ku boda nga ntwala Karere nga nsuubula obummonde bwange nga njiwa ewaka nengula obummonde nengula amakulu nengula ebyokulya muceeri nengamba owaayi kati okusipendinga kukoze ekikukomi kanefumbira jjukira okufumba nali sikugenda nnyo nga sifumbanga nako. Emmere gye yasooka okufumba katono naye kennyini emulema okulya. Nafumba omuceere ngenda olaba nfumba omuceere gusirira naye nga waggulu amazzi gakyakola ki gakyaliwo neŋŋamba bannaaye kiki ngenda okubuliiza ne baŋŋamba omuceere akaliro kaba katini ekyo n'ekiyiga. Byaddako okufumba ng'asooka kubaako gwakubira amubulire ekyokukola olwo ne twebuuza lwaki teyamukansa ajja amufumbirire ddala. Era saamuyeta kufumba kubanga yaliga bize. Buno bwe bubaka abamu ku bakozi baweereza abalabi ababadde bayayanira yonna gye muli. Tugenda kukomawo nga tubaleetera amawulire nga bwe tubadde tugakola tewali kigenda kukyuka. Beesunze okubaweereza ate nammwe mmanyi mutwesunze okufuna ekyo kye tugenda okubategekera n'olwekyo mutulindirire. Kale, that is NTV n'abakozi collection yonna. You know, waliwo ekyenjawulo kyolaba, you know, one bw'owulira abakozi b'NTV osobola okulya nti buli omu ali mu ddoboozi lye. Teri akakaddoboozi. Then bw'ova ku ekyo n'owulira nga passion weeri. Owulidde omukyala ng'akugamba nti amawulire mangi agayitawo naye nga bw'olaba ffe twandisobodde okugasima ng'olaba yaayaana ne tujjayo ekyo naddala ng'okufa kw'abaana 24 agamba nti waliwo oba oliawo kye twandiggyeyo okitegedde kati eyo yenjawulo ensonga lwaki wabayita ba giant. So your submission ku NTV as we wrap up the show. Tulabyeko nze nsuubira kino kyongedde okuteeka bannaffe abalala abakola omulimu ogw'amawulire ku kadaala nabo beepime. Nti olunaku bwe lukeera ku makya nga naawe kino ekituuse ku NTV kikutuuseeko bantu bameka abagenda okuwulira nga bagenda kubanga bakumisinga mu field eno ey'obuweereza. Abamu just baliwo bubeezi waliwo kye bayita okuwerekera abalala. Nkubuulira Jimmy era nga abantu bakulaba nti lwakuba tewali kyakkola gw'oliwo ssaawa eyo. Nakugambako luli naye kugamba njagala ogenda olabe numbers eza Ipsos, the viewership. Ssaawa zino abantu omanyi leka nkubuulireko mu bikuubo gye batunda engoye mu maduuka eyo mu zinnana mu zikwalisero bus terminal n'ewalala osanga amaduuka mangi naye nga gali wala ng'abantu bayita ku budisipule obusooka wano okumpi ku luguudo naye ng'abantu bagenda eyo munda kubanga waliwo variety. N'amaduuka eyo bagaseera kubanga abantu beeyunirayo bamanyi waliyo variety nja kufuna buli kye njagala. Era abaliyo bafuba nnyo okulaba nti at least buli muntu aba ne display ennungi oba n'ebintu. Kakati zino media houses ezimu zisobola okulowooza nti NTV bw'enaavaawo bajja kubafunya omukisa ogufuna viewership. Nedda abamu mujja kugwira ddala. Genda obuuze how many people abadde batakyalaba TV olwo NTV obutabaako. Naye nga oliyo omuntu asobola okugamba NTV wane programu yaabwe evuddeko kanteekeko oli.
Nawe ne bakulabirayo kubanga Giant kwali. Nagamba kale nawe ina program eno nnungi ko kusinga ku NTV kalabeko. Naye waliwo eggulire kye bayita waliwo kye bayita entabiro oba ze tuyita highlights. Sagala ziyita highlights. Ze bagamba ekinyuzi kya media houses zino of late mu Uganda bagayita mawulire. Kakati trusted source of news bannayuganda balowooza nti NTV yekamala byonna. Kakati bwe kibanga ekinyuzi ky'abantu okulaba TV mawulire ng'entabiro yaago bagijjeeko abantu bagendako bakyaziraba no olabye nga babuuza abantu awo abamu bagambe ffe tuba tukyasasula na decoders kubanga ono yavaako oba abantu bakisussa si kukisussa ng'oyagala ofuna amawulire ag'enkukunala agaddala genda ku media houses zino zibuuza amazima ga Katonda mu ggulu viewership eri etya ng'NTV teriiko bajja kubulya it has gone down kyoga nabo babadde ero balabye NTV era babadde bamubafuuyira kanwe ekomawo ddi bateekako obubaane naye nga sikisussizza njagala kutegeeza NTV etuwaddeko bagiyita preamble bakiyita okweyokyayo okwo enjokyo etuwaddeko omweyokyoyo kyogwo ogusoose ng'ekomyewo omweyokyo ekyo gutulaze nti ekyali ku mulama gwennyini gwe baagiggalirako bweba bweti bwetandise naye tetwagala etubuzeebuze bakita kasenda baguzi etubuzeebuze nti kino ekisoose etandika okuva ku mulamwa kubanga etugamba nti tewali agreement yakoleddwa y'okkomawo ku mpewo. Amazima gali nti agreement weeri naye ensonga ffe lwaki tugiraba etuwa balanced mawulire gali trusted balanced netuwa n'ekinyuzi maybe omuntu w'owansi oli asembayo eggulire nga bwe lirina okufaanana bw'alituwa kye kimutulabisa ne tulekawo abalala era omukyala CEO bamuyitani Nsibirwa azzeemu n'atugamba nti NTV teri mu Uganda wokka eri mu East Africa nti osanga balirowooza ne bagamba nti NTV ye Uganda yekuba ennyo oba yeewa amawulire agafaanana bwe gati no n'atugamba nti ffenna ennono yaffe twajja kuwa kintu balala kye batasobola kuwa tebayuza ku ethics z'amawulire balanced si kuyuza anti wano abakulu bakiyisa kuyuza naye yatugamba tukakasa nti ethics z'amawulire balance n'okujjayo ekinyuzi ky'ensonga era abawulire abakozi bagambye nti eggulire bwe riti tubadde tulaba nga libulamu era ne batuwaako ku ggulire lya Muwanga Kivumi nga balisimye batulozezzaako kitegedde ne batugamba nti abantu babuuzizza abantu kye mumiisinze ne bagamba singa amawulire agamu ge twamiisinga muddamu ne mugatuwa kitegeeza abantu bamiisinze reality of the news tovola batuwadde erya Muwanga Kivumbi ne batuwaako n'omukyala Anita Amongo ye bamupatana be bamutandika era njagala kubulya NTV wetabadde Anita Amongo doza abadde acelebratinga kati bakomyewo we bakoma we bakoze eki we batandikire ne bakugamba tukomyewo kale tetugenda sukkako wano twagala kubeebaza mwenna abatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutuwagidde mutwagadde enteekateeka namutayiika zikyakolebwa okulaba nga tubatuusaako empeereza ennungi ate nga bwe tulwana n'okukakasa nti tufuna layisinsi so that topaletinge wakati mu mateeka agaluŋŋamya ebyempuliziganya mu ggwanga n'obutabeera mugamba nti oba so twagala okubeera ba law abiding citizens okitegedde twagala okukakasa nti layisinsi ebeera mu ngalo era nga enteekateeka ezo mwenna abaliko tuziri kagere ku kagere
era tuli wakati mu kubeera nga tuzimaliriza. Ndi ne munnamasaka munnange Farouk Ali tugenda kube, in fact tugenda beera nga tubawa ebintu. Temulaba nti enteekateeka n'enkyukakyuka zatandise okubeera nga zibeerawo. Namutayiika studio namutayiika studio eyongera okubeera ng'ekyuka. Temuloga agala okuloga ojja kufuna bizibu bya bwerere. Koppa terezaamu ewali ekirungi tukoppe. Obadde ki ebintu by'okuloga oleese byaki anti oyagala kuwakana bakulozeeko. Olite yepanka. Mogani yaŋŋamba yagala kwambala boots. Mbuno mu boots tebikwata. Omwana Luwero's finest. Jokes aside. Yeah. Tubategeeza nti weetuli. Naffe twagala kutambula nnyo nga NTV. Yeah. N'okusingawo. Amawulire tugabawe. Tetulina gwe tulumba. No. Tetulina gwe tuvoola. Twagala kusigala ku mulamwa naye ng'ensonga enkulu kuleeta ebyo tulaba nti bizimba ku ggwanga Uganda. Yes. Bigendererwa byaffe kuzimba eggwanga Uganda erya buli muntu yenna. Tulowooza nti buli munnansi is a stakeholder ate buli kintu ensi etuvunaanyizibwako ffenna. Wa Katonda n'ensi yange mubeere bulungi. Morgan abadde kulenzera yabadde ku mapeesa as usual. Luwero's finest. Kalidalu content creator. Bwe tutyo bwe tutambudde. Kamala okuvaako wano nkubireko maama wange. Kyemmanya alabika programu eno agenda jota buliro nnyo n'amaanyi. Okay. Nga tannawummula. Ye muwagizi wange namba emu. Mugambe. Mutomedde. Amiina. Mu nteekateeka ze tulina za kumukyalirako. Weewaawo. Yes. Kale mubeere bulungi bassebo ne bannyabo Omukama abatukuumire atakuumira mpeera. Mubeere bulungi. Peace.